omukulu King Saha president w'eggwanga okyegeera ye president w'eggwanga mu bayimbi kirizagaana ekyo twala kyange ye president okyegeera oli king tamala gavuganyizibwa king asigala king ani ne Cindy she's a king herself no anti okyogedde bulungi king wa herself yenga y'omuntu okyegeera bulunyo president King Saha kolabe yono yajimpe emaze ebbanga naye nga tetebwanga emaze ebbanga nga jeri mu studio naye nga tetebwanga era nga president alina ndowooza kyakola kikyambalira no alina kyambalira nga president omanyi bw'obeera n'abaana ng'olina omwana gw'oteekateeka obeera n'engeri oyagala okola ki n'akaseera koyagala okola ki okumuteeramu nga tonatuuka ku ekyo lwakuba mwemakula olwo oluyimba tetumanyi nange gye mwalufunye okitegeera kwala obadde tenunatebwa officially. Export TV to the world. Oli ku Export TV International TV nze bwenkyogera eri ku mutimbagano subscribing sharing teka kakadde bingi bigenda kujja amanya abeera omwana soda baganda baffe aba El Shaddai abe yangambye basomye tusanise obalaba abe ku kamera yabaako kubadda nakati ate tukyabaweereza. Guess what, olwaleero tuli ne Visa Vybs owa DNA owa ye nonya mukazi wa kuwasa Ebya Numa onsanze enzina tusanise okulaba kumukwano gondaze mama bonno bakira ne mubwafu n'oguma yaye bonno bakira ono omukiro oli omukiro oli omukira n'oli omukiro oli omukiro oli omukira onsanze zina onkute zina labo lya zina amanya n'eddoboozi Visa Vybs International eriyo n'akalala k'olina okugattawa nonya mukazi wa kuwasanga alya waabwe ng'asula wange nomujjawo oyo njagala mukazi wa kuwasanga alya waabwe kuba siri bulungi wamala n'omufuna abakazi era bangi bakyankuya naye tebalina bisaanyizo abasinga ayagala mu abaze wange wakiri ali ekyeggole wange nedda mba njagala kyogamba mu Uganda munene yonna over 45 billion people temuli family eyimiridde kuwa mukyala nga alya waabwe najja n'asula ewo n'okola ebyambyo ne naddayo gye ziri ndowooza bali mu kwesetinga panga ngadde n'oluyimba olwo mwaluyimba ne mukabya teguweze nga mwaka gumu n'ekitundu kwebiri tegunabawera mwaka gumu n'ekitundu tata w'abaana oluyimba olwo mwalukweka wa Visa soke twogereko briefly ku luyimba olwo kuba it was a tune hit oluyimba era lukyatambula mwe luli lwakuba nti obuzibu obuliwo nti mwe mwagala olwaleero omuntu bw'ata n'enkya ate ne luli ate nedda si bwe kibeera ate bwe wakola kuba waliwo akatukuba noonya mukazi wakuwasa toba tuli awo muno omukwano gwo tuba tetunnawumula biyatuluma nedda zino ennyimba ezimu ziri mu kabada okyegeera tukola waaka n'omutereka mu kabada in case luno luba olina okuluwa time lutambule bulungi nnyo kati time era bwetuuka n'ota olulala nga toli ku pressure. Kasada akoba ki? Kasada yaliwa Kasada yaliwa mwana oli mwana w'ebuzuga Kasada omumanyi bakasada bangi ngamba John okay ogamba John alabika ndowooza gyalya alabika muwulizaako ndowooza oba yampulizaako simanyi ngamba ennaku zino engeri embiranye gye yakkakkanamu mwafuuka ba Luganda era obusimu mwebukubira musaadai weno gabwabwabwa ne mwekoonako mu magezi anti omwana soda yogera totya akasada okawulizaako omusaada baba timuwuliza tiddiwa yali ate nga bagamba muline enjogo gye mugamba obusoga simanyi muyisania kiri bwe kiti omussa kimu lwaki ate mutuuka eno e Kampala mwagala kwekuba nkokola ebyo sibimanyi mukolagana sibimanyi yawulidde wa Visa kuba tukunoonya ogenda owulira ali awo ennaku zino waddamu ki muganda wange mwendi mu ndongo lwakuba nti ate nga bw'okimanyi nti oluusi tobeera ku kintu kimu obeerayoko ne project endala z'olwaninga ebbali kuba bw'oyimirira ku ndongo yokka taata w'abaana batasobola kumalako okukwata ku kino n'okwata ne ku kino taata osobola tunnyonnyolako munnaye ne bakuwagira oyinza ogamba kati naddeyo mu mabira ntunda nkoola ne tuwendula abantu baffe waneeno basayidi ne bajja ne bakusalako ne bikutiya ne mwana wa mama nze nga Visa Vybs International ndi musajja mulimi ne lina kibagamba ate ndi musajja mulunzi oluusi bwe mba siri mu tawuni mba ndi mu kyalo nga ndi ku faamu ndi mu kulima ndi mu kulunda taata oli musajja mulimi kyekisumbwa n'abayimbi abasinga babeera mu ndongo yokka
bwe bakwata mune mutukabira muzeeyo akawunga ne mwogera bino ne biri nabadde ndi awo okusimu yange nzikiriza ngenda owulira nga Abba mpereza ka link nti omukulu yayimbye ne King Saha president wa UMA ayagala saali esi yawangula president oyogedde byo president Visa abalabi bagenda kunyigira no ulida akalulu akasooka bakayuwa nenga bani abakayuwa kuba akasooka nali ku TV nga ntudde yes King Saha yennyini ya General Mayor n'omukunja atasira ni bakayuwa nedda sebo kyogedde bubi omukulu King Saha president w'eggwanga okyegeera ye president w'eggwanga mu bayimbi kirizagaana ekyo twala kyange ye president okyegeera ye president akalulu akasooka bali baagala tuzanyirako ne bakayuwa okyegeera bulungi nnyo nga bo gongamba otya nti obululu bweyiwayo eri obwafe waneno ne butuuka akaseera ne bu freezing obwabwe ne bukola kyo kitegeera mwagayala abasindi olunaku lwatuka olw'okulonda bakeeranye era zagenda owera ssaawa nga nnyawo ng'abalidinga bite 8 and above something bakeera ssaawa meka naye nga mwe mukyabala bakeera ssaawa meka kyogamba akalulu batandika okalonda ssaawa 11 ez'ekiro ba mwenda ogw'ekiro ani akulimba akalulu baali bakakuttemu oli kingi tamala gavuganyizibwa kingi asigala kingi ani ne Cindy she's a king herself no anti okyogedde bulungi kingi wa herself yenga y'omuntu okyegera bulungi ne waliwo King Saha sebono kingi wagwa ne bakaddamu era ne katabaawo King Saha ne omukunja atasera ne bagala okwerayiza omukunja atasera bamutwala ttaka abapaka ku CPS nedda sebo baali tebagala kwerayiza baali bayise mu mateeka amatuufu okyegera bulungi kuba King Saha olaba president King Saha president waffe amateeka agamanyi ekisokera ddala ina lawyer alina rofamu namba baidamulako ku misango gyagalebera awo ku Buganda Road ng'asindise gondi ye yes era tatawaana nammwe akalulu ako era bwe baali baagala okakola bwe bati lawyer ne tuyita mu mateeka president waffe yatukulembera ne tuyita mu mateeka ne tusindikayo lawyer bwe yagenda eri ne babikansoling omukulu yateekateeka okulonda akalulu ako bamuyita Jeff Ekongoti mwami Jeff Ekongoti tavangayo n'alonda kuba yalina obuyinza obujjako ne Cindy ebiwandiiko n'abikwasa omulala tavangayo akalulu UMA yavaayo n'esaba ministry eyagenda egy'ebiyingiremu yagenda otegeka okulonda kati mmwe simanyi amanyi gye mugajja nedda olina okumanya ekintu kimu nti omutesitesi w'akalulu ako Jeff okyegeera ebintu yali tanayiga ng'ejje babikolamu kirizagaana mpulira sebo era ekyo era nsaba mpulira era n'abalabi bandaba ne bw'aba tandabye bamutuuseko information eno akwatagane ne president King Saha amuwe lawyer waffe okyegeera bulungi bw'anaamukwasaganya lawyer amanye engeri ebintu bye gye bitambula nenge gye babitegekamu asobola okumuyambako of recent nalaba akabiina ka mwalimu Lord Bitemu y'omu ku baavuganya ku bwa UMA president nga kuliko bano ba Mayinja ono mukyale yali esimbye ku bwakadonka nga bazze bataddewo kye bayita interim committee egenda otwala obwa president gwe ngamba sawa baani abagiteekawo bo bennyini simanyi nabo obuyinza babujjawa ensi gye tulimu bagiyita Uganda si bwe kiri olowooza lwaki president Museveni teyeerayiza yengaye n'agamba nti kati nze president sooka owulire kyenkugamba olowooza lwaki tavaayo n'agamba okulonda tekuliwo nze president ne vice president wange yegundi kyekyogamba ekyaba Lord Bitemu okyegera bulungi nnyo kati ffe ekyaffe tuyita mu mateeka president King Saha omulaba tatawaana nammwe era ye tayomba King Saha respect wherever you are kolabo ya King Saha eno gamba president King Saha wherever you are y'omu ku batalent ekya president one of the aspiring presidents UMA King Saha omukulu ow'ekitiibwa president King Saha owa Visa Vybs respect wherever president King Saha yes ensi ekulabye yes kolabo eno yagikuwa luvannyuma lwa laavu gy'olina gyali talent nyingi oba mukolanganye ebbanga ddene omanye ekimuyisa president byebyo president yena aba alina okutunira okuviira ddala ku muntu wa wansi paka kuwa waggulu wekyegera president King Saha kolabo eyo ono yagimpe emaze ebbanga naye nga teteebwanga emaze ebbanga nga gyeri mu studio naye nga teteebwanga era nga president
alina ndowooza kyakola kikyambalira kyayisaawo zaakayo no alina kyambalira nga pulezidenti omanyi bw'obeera n'abaana ng'olina omwana gw'oteekateeka obeera n'engeri gy'oyagala okola ki n'akaseera koyagala okola ki okumuteeramu kati mukubuuza n'abalabi baffe baagala kwebuuza kuba King Saha tafunika saawa za kado be bamu ku bayimbi abali bize kkiriza obagaana balina news buli kimu ani ya coming up ne idea y'okukola oluyimba era tayito bagiyita batya nga tonatuuka ku ekyo lwakuba mwemakula olwo oluyimba tetumanyi nange gye mwalufunye okitegeera kwali obadde telunateebwa officially okitegeera bulungi nnyo oluyimba tululina obadde telunateebwa era galo noonya akapera noonya ku vidiyo za expo oluyimba gye luli oluyimba lwabadde telunateebwa officially naye mwemakula mujjula nnyo ebitana bakujja okitegeera ffe tetubayo mu studio zammwe tetusula nammwe kitegeeza kummwe bennyini aba bali alawundi kuliko ab'engalo ezirebera ezigenda zikungula mwagala kunkubya anko wange pulezidenti King Saha batanalagira nteekateeka kyezibaddewo ku luyimba olwo byonna ebisingawo pulezidenti yabimanyi kuba kyayogera kyengenda nakyo ye mukama wange kati olwedde lwatandise otambula what next era pulezidenti gwenina okubuuza ekiddako deni ndyoke nkibagamba obamwe bennyini mumutuukire pulezidenti w'eggwanga King Saha kale ekiddako tukireke ebirina tubireke kuba yo kolabo weeri ani ya coming up ne idea era ani yasaba ani era ekyo obvious case oli pulezidenti King Saha gwalina omusaba ekyo bwe kiri taata nagikuwa wabula si ye kusaba nze nedda taata ani awandiika oluyimba olwo buli omu yalina idea ye pulezidenti yateekayo nange nenteekayo taata namutuma I love you tetuweemu tetujja kugendamu ekyato owaayi simanyi oba mpulira kusika mukwano naye owalira nkuyita tompitaba ndi ku lugi lw'omukwano wanzigalira beibo yagala nkuweeki mukwano gunuma nze nkuwani walayo nzisa obuswandi ndinga kubidwa ekikumi yamaani nokivaamu oyinza notuwamu akakingi pulezidenti bamalaga muzanyirako bwe batyo kingi tebamalaga muzanyirako nera kyemanyi wande one time mujja tusanga ne pulezidenti enteekateeka egenda kubeerawo ye mukama wange taata oyo lwakubeera mwe mwapakusa oluyimba simanyi lwayise lutya okutuuka neyo gye luyisaya kati gye lutambula naye ate era nali neetagasooka kubuuza owekitiibwa King Saha deni luteebwe officially producer ki yakoze oluyimba bamwita clinics on the beat clinics mumanyi baludde mu ndongo abo baludde mu ndongo ayina clinics abasajja nga ba Croach oluyimba lwateereddwa tolina kyolimanyiko mwalubye King enteekateeka ze zibadde tezinnatuuka olinawo gundi endala project endala ng'olesene yabbiddwa project zo nyingi taata zeninawo mbugumikiriza seruganda gumikiriza buli kimu kyagumikiriza n'obugagga gumikiriza baba ndikana kambata kuzemanyo munakukama bugubugu tegwacha baba kakana bikwate mpola mpola oyagala bya mangu akakula mangu baba bajaja balugeraho ntino kafa mangu baba bikwate mpola mpola binyweze mpola mpola wewe luli changoli champion luli changoli winner project atolo walukoedo maentera nnyo kusanga wa Verse Pro ku Game Records project eyo ogiraba eri mu ba producer bangi taata project eyo by the way Visa nzikiriza nkubuuze kino nalina omuvuka gwe nali ntera obbalabanga naye gonde muli ne bia atuluma Stasha Muffin wali luddawa alabika gyali azinte mukyakolagana no ebintu bino biraba wabeerawo embeera ya kugamba nti ono gundi ayitiddeko aninaku zino alimuko bize ayina byakwasagana naye nga mukyali in good terms mukyakwatagana mukyasunsula endongo tewali buzibu na taata kati lwakiri omutaddeko mu ngoma eya King kuba kati akugabeera mafuta King nga bwomanyi King asiima okyegeera King asiima era naye
ayinza okumusiimira awalala. Kano kaama twagala okatukube kaama kuba gwafuna chance etuukirako King bebe kuli atugamba King akozesa nnyo ebiragalalagala era tasobola kulembera bayimbi endabika ye. Kiri kitya King ekikola kituufu? Omanye ebisinga sina kyensobola kwogera ku nsonga eyo lwansonga emubiri bali bakulu bange okyega bataata bange negwozadde lugero lwaffe baganda nti agikubya n'obi kubanga kwata bataatawo mu kirevu ekyo tebakikola. Omwana yakuzibwa n'empisa tasobola kola ekyo taata era sobola kuwanyiriza. Abali ku expo obugambo bw'enjawulo bw'oyinza obbalekerayo like in terms of supporting n'okubaako kyobasaba ne kyobasuubiza. Abawagizi bange mwena abandaba amanya n'eddoboozi Visa Vybs kanziremu mbeyanjulire. Kyesobola okubagamba kiri ekintu kimu nsooka kubeebaza mwebale kumbeerera mwebale kuwagira music wange mwebale kuwagira industry ya Uganda music industry ya Uganda mwebale nnyo kutubeererawo nti bwe bawulira nti gundi yategese eri ne badduka ne bajja ne batubeereramu bwe bawulira nti Visa naye alina kyataddeyo ne babanga bakinoonye era nsaba mwongeyo eddala bannange okumpanika mutuwanika bataata bamaama baganda bange bato bange mwena nze ndi wansi wammwe. Wabula eyakyawo okumanya aba yakyawo okuyiga ne yakyawo okuyiga aba yakyawo okumanya kyonna kyenetaaga okuwabulwa nze ndi ready okuwabulwa si mukakanyavu. Nenda basuubiza ngenda kubaweereza bulungi ngenda kukola music azimba eggwanga music asanyusa ensi yena ngenda music azimba ensi nga bia atuluma oli omukira mbugumikiriza Seruganda gumikiriza baba buli kimu kya gumikiriza n'obugagga gumikiriza baba. Baida Visa nze njagala onkolera ekintu ekino oba kuyimba njagala collabo yo ne John Black. Collabo yange ne John Black gyosinga okwagala taata. Nze nkuveeko ng'ame kati gwe sina kyenkya kubanja nkuteke ne mu ttuluba ly'aba legends. Nga bw'okiŋŋambye naye nsaba okimugambe taata. Oli mweteefuteefu gw'osobola okigula n'okibayinga endongo n'ekoleera. Muleete nze sina tabo omanyi industry ya music eno teetaaga mbw ate no tewali buzibu. Visa Vybs ne John Black tewali buzibu. Mwakakana basi okukakana kuki tewali gwe kiki kyoyita okuka katambi tini nzoyo. Ladies and gentlemen bamuyita Visa Vybs ali wano ku Expo TV endonga agitadde yiyo mwasomodde oluyimba atugambye oluyimba lwali I love you mwalubye ne whatever the case tumuwagire bana banna Uganda supportinga channel yaffe yino bagitadde Expo ekyali mpya n'ebyereeta byebyo byokya so bwagala okukolagana naffe enamba zibaawo wansi awo osobola ozinoonyako social media platforms ez'enjawulo kwe tuli YouTube, TikTok, Instagram, Twitter buli wamu gye tuli twakibambye. Amanya mbeera omwana soda mbeera wano Kazindalo abe n'abeera eri mu ffumbiro n'atematema n'ekifaananyi kikutukako nga kya 80G badage mukama abatukuumire tubagala nnyo. Export TV to the world.